Mwami Luba, wokimanyi bulungi nti gwe ne banno mwafuna ssente gavumenti yatukompensatinga ne mutatuwa ssente. Kenzo Omubanja festival kuki? Osotuwa accountability ya milioni 4 wali ozitaddewa. Gavumenti bani badde oyimukiramu n'okwata Luba. Ssente ziyafuna ekitegeeza zaali za Kenzo. Bw'onaabanga toli mwesimbu n'emirimu emirala gy'okola abantu bagenda kutandika okukwekengera. Eyi yasinga okufuna ssente nnyingi. Isi gye nyina afuna milioni 4. Ekigendererwa kyo kiki? Oyagala kubba Eddy Kenzo. Nina video nga Mwami Luba akonfessinga bulungi mu ddoboozi lye ng'anyumye bulungi mu ssaati ye ey'amapeesa ng'agamba nti nze ssente ze mmanja nzibanja nali ntegese Eddy Kenzo festival. Era bwe twayogera agamba gwe toyogera okabira milioni 4 nafirwa milioni meka. Naye gavumenti ye Uganda ngikoowoola ekwatirewo Luba bw'abagamba abanja Kenzo. Ssente wazifuna wazitwala. Tugenda kuteekawo embeera nga bwe tukula tukuba endulu walalala wuyo omubbi Luba ayagala kubba Kenzo. Mwami Luba ye yafuna ssente ezasinga abalala bonna. Lwaki avaayo n'obutaswala bwe n'agenda ku TV ogamba mbu nno abanja Eddy Kenzo. Buli muntu alaba ku Luba kuba endulu nti omubbi wuyo walalala omubbi wuyo agakubba Kenzo. Toyinza kwolesa bubbi bwa kika ekyo mu maaso ga kamera ku TV z'eggwanga. Nokaba obuziga bw'ekirogo. Tukwaniriza omu ku ba promoters betumanyi mu ggwanga Uganda abagende wa General Salim Sale ne mufuna ssente olw'okuba nti abaali babakompensatinga ku bivulu byammwe. Tutandikirawo oli otayiga. Ndi bulungi muganda wa. Nze yiga asani. Okay. What is an event and beyond. Anno lwaki ndi mu kamera wano nyina bintu byenabye neewunya nnyo. Ndaba omusajja omukulu Luba ali ku TV akaba obuzigo obw'ekirogo. Obuzigo obw'ekibbi mu myaka gy'emikulu egyo. Mwami Luba wokimanyi bulungi nti gwe ne banno mwafuna ssente gavumenti yatukompensatinga ne mutatuwa ssente. Wayimiriranga mu kamera nga buli lunaku nyina video zo ng'ogamba nti Eddy Kenzo wali otegese Eddy Kenzo festival COVID najja sho ne zisazibwamu. Era wafuna milioni 4 bye ninako bwino ku lisiti wafuna na ku account ne banka gye wazifuniramu. Olebo ovayo n'ogamba nti obanja Eddy Kenzo sheyo Luba oli mubbi wetaaga kukwata. Gavumenti bani badde oyimukiramu n'okwata Luba. Ssente ziyafuna ekitegeeza zaali za Kenzo. Ssente ziyafuna milioni 4 azitwalire Kenzo. Kenzo amweko milioni 4. Luba Kenzo Omubanja festival kuki? Osotuwa accountability ya milioni 4 wali ozitaddewa. Fene twali mu COVID. Luba yafuna ssente emilioni 4 fene twafuna ssente. Yayimiranga mu kamera buli lunaku ng'agamba nti nze ssente ze mmanja nga Luba. Nali ntegese Eddy Kenzo festival. Twali mu meeting eggulu, twali mu meeting calendar, twali mu meeting kenloni nga yensonga gyakola ki? Gyakulembeza. Era ffe abaali bategese nze nalina show Easter Monday, Easter Sunday 2019. Kigambibwa nti nno aba promoters abamu omukulu General Salim Sale yabawa ssente abamu temwafuna. Tetwafuna kubanga era abamu ne bazibba. Baani abazibba? Ngwe kuli Mwami Luba. Luba olukujjukuju kati wayagala okujjayo. Bino ensonga zako si za bwesimbu. Naye Mwami Luba nkubuulira bw'onaabanga toli mwesimbu n'emirimu emirala gy'okola abantu bagenda kutandika okukwekengera. Ffe twafuna ssente kubanga mwatugamba nga nti mmwe mwalina shennene era mmwe mwafiirwa ssente muzitwala mwekka. Olwali oyimukotya n'ogenda ku TV y'eggwanga okaba obuzigo obw'ekirogo. Ekigendererwa kyo kiki? Oyagala kubba Eddy Kenzo. Ffe nga babebe ne Fisher bwe mwatwalako ssente nze nina obukakafu. Kyo buli kye njogera nkirinako obukakafu. Nyina lisiti bonna ba promota kwe bafunira ssente. Luba mwampa ssente nze yiga asali. Luba yali ku namba meka? Namba gyali ey'essente njagikulaga. Naye yasinga okufuna ssente nnyingi. Lisi gye nyina afuna milioni 4. Buli eyafuna okuva ku Abitex okudda wasibo namba yinako eyo list n'akawunti zaabwe kwakola ki kwe bafunira. Nina video nga Mwami Luba akonfessinga bulungi mu ddoboozi lye ng'anyumye bulungi mu ssaati ye ey'amapeesa ng'agamba nti nze ssente ze mmanja nzibanja nali ntegese Eddy Kenzo festival. Era bwe twayogera agamba gwe toyogera okabira milioni 4 nafirwa milioni meka. Olwaleero lwaki avayo mu kamera okujja okubba? Nkimanyi akikola lwakuba kibaine Eddy Kenzo agenda kuvaayo agende mu kamera. Naye gavumenti ye Uganda ngikoowoola ekwatirewo Luba bw'abagamba abanja Kenzo. Luba yakoze statement n'agamba nti buli promoter yenna agezaako okutegeka Eddy Kenzo yamutute mu kooti era ajja kuba akwatibwa, tajja kuba mu mateeka. Kino kyogerako kinga ggomba. Anti okujjako nga Luba
nga kkooti ze Uganda alinamu omukono oba nga ye mulamuzi kyogamba bo zo kkooti ezigoberera amazima olw'okuba nti Luba kati kankubulye muganda wange bw'obanga n'obuyinza bukozese bulungi oba obaako n'abantu abaliraanye obuyinza Luba osobola okukikola nti lwakuba omanyi nti Eddy Kenzo munafu naye tugenda kuva tumulwanirire ffe nga bapromota ssente wazifuna wazitwala tugenda kuteekawo embeera nga bwe tukula tukuba enduulu walalaala wuyo omubbi Luba ayagala kubba Kenzo oba Eddy Kenzo yabasasudde mujje mukuba ekikopo Eddy Kenzo aba alina ennamba yange genda omubuuze nze ndi omugenda mu vidiyo zonna ez'abanja ssente nali omu ku abo abaana beeyambula abaana bakuwa emiggo ssente ba Luba bazitwala bokka kyokka taswadde olw'okuba bo bamanyi mbu nno mu Uganda yakubba bubbi avuddeyo agenze mu kamera nti asamoninze Eddy Kenzo bwamubanja agamba gavumenti ssente ze yamuwa tezaali za Eddy Kenzo zaali zaki baali bazimuwanga Lubambuki akolera ki gavumenti twali ffe twasaba ssente ffe twateekawo embeera okufuna ssente ezo kyokka naffe genda mu vidiyo zonna TV ez'enjawulo twavaayo nga bamaze ofuna ssente complaining nti batubbye ssente bazitutte mwami Luba ye yafuna ssente ezasinga abalala bonna lwaki avaayo nomutaswala bwe n'agenda ku TV ogamba mbu nno abanja Eddy Kenzo tugambe nti Luba ayagala kubba Eddy Kenzo ayagala mubbi era muze buli muntu alaba ku Luba kuba enduulu nti omubbi wuuyo walalala omubbi wuuyo ayagala kubba Kenzo yafuna miliyoni 4 eziri ku akawunti ye kyokka nga nnyina ekirowoozo mbune mu akawunti endala yafuniramu bw'aba awakana ngenda kutano video ng'ayimiridde kalenda wano ng'ayogera ebigambo bino asa ni obukakafu obuyina abantu tebalo omusajja takusibe kale atwale mu kooti agambe saafuna miliyoni 4 nina lisiti yonna gye baagabirako ssente okuva ku UNCC nina vidiyo zonna nga Luba ayimiridde mu meeting benna tujjudde ng'ayogera ku nsonga zino nti nzije ssente ezimubanjibwa yali agoba Lutalo David Lutalo mu ssente era vidiyo ze nakitaka ku mukuta abasinga mugimanyi ng'agamba nti Lutalo abayimbi bagenda kufuna ssente kusaasira wegenda okuwa ssente kubanga yansitula n'antwala ewa Jeno Kayanja era nze ssente zemmanja za Eddy Kenzo Festival mulina ngenda kubuwa bonna nabawo obutambi obwo ab'amawulire bonna mbulina mu videos yennyini nga yakola ki yayogera kati avaayo ati agambe nti Eddy Kenzo amubanja lwaki abavaayo n'agamba nti gavumenti ssente ze yamuwa tebazimuwa kugamba nti aziwe Kenzo aziwe bamuwa ssente bazimuwa mutendera ki kankubali abafuna ssente mwami Luba yafuna ssente mwami Abe Musinguzi yafuna ssente Balunyo yafuna ssente Emma Serugo yafuna ssente mwami Keti yafuna ssente mutima buli promoter yakola ki ku ssente mutima yafuna bonna bafuna banje baana bafuna ssente abantu bafuna ssente ku list etya ssente nga zonna za kukola ki za kuliyirira abantu bali bakola ki bafiirwa ffe tebatuwa ssente kubanga munnaye batuuka ne balwanagana nga buli omu ayagala kwekkusa era twava ntwaga obutali bumativu bwaffe mujjukira ebyaliwo bannamawulire paka wa Jeno Jeno era n'asalawo okuddamu atuweeyo akasente olya bulungi ebitagenda byo buki bulungi naye nze ekiri mu kunnyiza oba kye neebuuza nti guno mulimu gwa babbi Luba oyinza muteeka mu Tuluba ki anti Luba nze musaba aveeyo mangu agende ku TV z'eggwanga yeetonde afukamire ku ttaka yeetonde atwetonde nga abapromota yeetonde abayimbi bonna toyinza kwolesa bubbi bwa kika ekyo mu maaso ga kamera ku TV z'eggwanga n'okaba obuziga bw'ekirogo nze nkowola buli promota ayakowa abantu abalinga bwe batyo buli woolaba Luba kuba enduulu nti walaalaala omubbi agala kubba Kenzo